Okay, obadde okyanyumiza mwakola sikaani ey'okubiri ng'egamba eti? Sikaani ey'okubiri era still baatugamba nti omwana ali bulungi naye omusawo teyali kiriya kuba we namubuuzaako ebigenda ebuzibwa n'agaana n'agamba ddayo mu main abakusindise bye baba bakubuulira ekisingako. Yatya? Singa baakugamba essaawa eyo mu sikaani esembayo nti omwana talina mikono ata osimanyi kubanga era yalyoka n'ataŋŋamba kubanga kati yalimenya omutima. No bambi. So omusawo yakola bulungi. Wali ate oyinza okukola ekibi ekisinga. Kale kanzireko ewa Tata Gift katono. Kaka Tata Gift. Process eno yonna nga tetunaba kutuuka kuzaala Gift. Gwe wali omanyi omwana ali oke? Nze mukyalo yafuna olubuto n'alwalirira yengezaako bambi okutaasa omukyala neki n'omwana ali munda naye mukama kale bya sikaani omukyala yagenda ogwasooka akoma agamba muntu mulungi mu lubuto naddayo kyaka abasawo baali bakimanyi nga tebagala kugamba mukyala nti olina omwana Ali bwati ne bwati gamba emyezi 9 ne gituuka negiyitako egigenda paka emyezi 9 olumu ebiseera ebimusingayo giyitako. Abantu boogera ebintu bingi babaloze bakoze bati mwe kyatuuka bwe ekito kyekyatuukawo mwalowooza ki? nti emyezi 9 bwe gyatuuka saagobereza ebyo mbu bandoze bakoze kya ekyo kibeerawo abamu emyezi bwe giyitako olubuto luba lwayikako. Okay. Kakati tugende mu kiseera ky'okuzaala. Lwaki tugenze awo? Saagala tuwanvu ennyo, njagala abantu balaba interview eno ate kwegamba bagi ereme bawanvuwako nnyo. Akaseera k'okuzaala kano kakusangawo Mama Gift? Twali waneno waka. Tata Gift yaliwo? Iye yaliwo. Yakutwala mu ddwaliro? Iye. Okay, kati kanziraawe ewuwe kubanga mbadde mmanyi teyaliiwo. Tata Gift, omukyala bimutabukako omutwala mu ddwaliro? Omukyala bimutabukako omutwala mu ddwaliro. Ebiseera byo nalina piki mu nju nemutwala mu ddwaliro. Bamutuuza ku piki? N'akwekwatako bw'ati? Mu bulumi? Bulumi obw'amaanyi nga mpulira ki gamba bino bisaana kubeera mu ddwaliro. Abakyala beno nga bagumu ab'e Kampala abayeesuula eno ne yeesuula eri yenna. Mama Gift yakwata n'akunyweza bw'ati nga bw'akaaba emutwala mu ddwaliro. Ako kaaba nga tokoogeddeko teyakaaba? Saakaaba kuba nali mukuvuga ndi wasiwasi. Ekitagiro batomodi tekirina buzibu nga bunyizi close tugende maaso. So kakati mutuuka mu ddwaliro? Tuuka mu ddwaliro yamalamu ewiiki nnamba mu ddwaliro. Bwe mwagenda si lwe yazaala? Olwo nga bagamba ki? Nga bagamba ebiseera tebinatuuka. Tanatuusa kuzaala? Nga gy'oli era obanga bw'ojja n'okola n'oddayo? Nga njya wenkola nenzirayo nembakyekingako bwe ntyo naliyo ne maama. Ekiseera bwe kyatuuka nabagamba ogenda mukola operation. Yalemerera osindika? Osindika. Omwana yali ajja nga bw'addayo. Bamukubba eddagala ly'ebisa biganye ngamba tewali kyakukola n'ensalininga nomukola operation. Mukola operation zaali ssaawa 7 zigenda 8 nampita mu ddwaliro ngamba kulika tyankulisa. Temwafunamu buzibu mu operation wano? Tewaliwo nnyo buzibu bwajja? Obuzibu bwaliwo. Obuzibu bwaliwo. Bwe baamala okulongoosa Gift Mama Gift yayitibwa nnyo mu bulumi obw'amaanyi netufaayo nnyo tutaasa omwana tutaasa kuba n'omusaayi gwayikanga mungi. Tutaasa omwana n'eddagala baali bankubye lingi. Kati nga muli kuwasiwasi tutaasa ono tutaasa ono?
Tuvaayo amagifuti n'ayisiba mu mbeera mbu erw'ekiwundu bambi mukama namutaasa n'atereera obulwadde ne budda ku gifuti nayo ne buluma ne tutaasa. Katate gifuti linako gifuti bamuzadde omulaba mama gifuti olwo akyali eri ali mu mbeera nzibu wamulaba gifuti nga talina mikono? Namulaba mama gifuti yampita mu ddwaliro mu theatre mama gifuti ng'atidde nemugumya ngamba ye yakuyita ng'atidde ng'alaba omwana talina mikono naŋŋamba nimugamba tekisookedde ku gwe kasa kirungi muli balamu mwenna. Kati linako ogenze nondaga bu video buli obulala mu abaana abatalina mikono bwe tuze nga tukola wali wabulabako oba obulaba afuta nga omaze ozaala gifuti? Nabulaba afuta nga amaze ozaala gifuti ne video ezo zondaze era nengamba mama gifuti nti tubeere bagumu tusooke tulindeko ogendako eyo. Omwana ono wajja mu bulamu bwammwe mama gifuti wano ndiko side yo katono omwana ono wajja talina mikono saagala otye kuba kati byayitawo biki ebyasooka okujjira mu birowoozo byo wafunamu ekirowoozo ekiri wiyadi? Era nasooka kwebuuza lwaki nze kubanga bukyambeerawo nali sirabangako muntu atalina mikono nga sinazaala gifuti namala kumuzaala ne ndyoka ntandika okuwulira nti waliyo abatalina emikono abalala bali mu kitundu gundi kati nga ne ku masimu omuntu aba alina simu ajja nandaga bakugumye osobola okuguma. Wayisibwa otya ng'ogyeko okugamba nti lwaki nze wafunamu ekirowoozo ekigamba ono omwana tasaana kuba wange? Nedda ekyo kisaakifuna naye ng'omuntu nayisibwa bubi omutima gwamenyeka nnyo era nenkosebwa nnyo mu mbeera eya bulijjo nga ntula nekubagiza bambi nga kale nenfuna n'obukaawo munda mu nze nobeera n'ofuuka mukoowu nga saagala muntu kunjogerako kati nga ndaba wakiroba nalyegalidde mu nnyumba n'embeera ezeka olw'embeera eyatuukawo. Oba kino kyekyakuviirako okubeera nga walwala nnyo ng'omaze okuzaala ebirowoozo stress? Era nakyo kyaleeta nnyo obuzibu. Okay. Ojja otya okukimanyiira okuba nti gifuti katate tuddamu ko wali tata gifuti wangambye kati gwe wuyo gambye wali depressed weebuuza lwaki nze azadde omwana atalina mikono. Kinkoze bulungi nnyo okulaba ku maama eyazaala omwana atalina mikono nga waali kubanga Ronnie gwe tubadde tulina ye ate tetwasobola kufuna mukisa gwogerako ne maama we naye nkuzaako ali emabega tata gifuti wangambye nti gifuti ono yalwala nnyo ate naawe wuyo ng'oli mulwadde embeera eyo wagihandolinga otya? Embeera yali nzibu nnyo era okugiyitamu ndowooza kyali kisa kya Mukama nga mwembi muli balwadde. Kubanga gifuti baatusiibula mu ddwaliro nga tumaze nga bankoze operation tumaze naku 3 ne batusiibula okudda ewaka. Bwe twadda ewaka yasulawo naku 2 n'atabuka tumuuzaayo ne bamuteekako oxygen. Ne tubeera eyo nga nze ndi mulwadde n'omwana naye mulwadde. Okay. Kati kyembuuza olwo nga tata gifuti nzizeekewo katono olwo otwala ono mu ddwaliro n'omwana okimana ono banga obatwala lumu bombi balwadde? Kutwala ono mu ddwaliro twali waka eri kale teyabitegeera nnyo ebimu saabimanya bankubira essimu nga ndi waka walinga mu kukola budde bwali bugenzi ssaawa nga 6 gwa kiro. Okay. Kuba ffe twali tubeera waka ewaffe wabwe omukyala wabwe omukyala okay. Kati nange gifuti wategerako ekyali kimuluma ekyasinga okumwa nga kimuleetera obulwadde? Gifuti ekyali kimuluma yali alina lumonia nga aba aziyida okussa nga tuuka n'okumuteekako oxygen. Sente ezijjanjabaawo gifuti ng'ozijjawa?
nalawiranga nga nfuna sente mukama yankwatangako nentetenkanya ng'omusajja ng'omuzadde n'akugabirira ngabirira ne basingangako n'ebintu. olina kye wasinga ku gift nga mulwadde? muzee wange nzaala yasinga jjajja wa gift nga nze mpulira nkomye. kati onkoze bulungi nnyo n'ozzaako sayidi ya jjajja. jjajja ye teyeevuma mwana kubanga azaalibwa waati. jjajja wa gift yaŋŋamba oli mwana wange sobola kuleka kola ki kubonaabona kansinga kino. nedda kati kyembuuza jjajja ng'ategedde nti omwana gwe muzadde talina mikono talina kye yayogera? bazadde tebalina buzibu ngeri gyenjagala gift nabo gye baggala. kale tugende mu maaso. gift atandikwa okwavula atuuka mu stage yavula embeera yali etyawo? kuba obwo obulwadde bwamala ne butereera gift n'atereera natandika okwavula. gift yayavula atya? Yali yali yasikira yesikira kabina ng'asika amagulu bw'ati. era mutegeera nti ali mu stage eyavula. akosa kigere kino akiteeka mu maaso neyesika. nayavula emyaka gyali 4. yayavulira emyaka 4 nga tatambula. tekyabaleetera kutya kulowooza nti gift tagenda tambula? njala ne mugumu omutima najja tambula. ningamba byonna byonna mbikwasiza Katonda omwana najja tambula. yatambula. ekyokuba nti emyaka 4 nga tanatambula tekyakutiisaamu? mama gift gwe tekyakutiisaamu emyaka 4 ng'omwana tanatambula? ng'omuzadde kubanga abazadde lina katono abazadde ababiri kubaako omanyi sayidi amaanyi tegenkanankana spiritual n'endowooza gye tulowoozaamu era ku bazadde ababiri kubaako omunafu kati ate kubaako ow'amaanyi yagumya omunafu okitegeera. kati mama gift gwe wokyali kitya? nze wange kyali kya ntiisa gyendi ng'olaba omwana aganya otambula. kubanga ndabye abaana abamu omwana bw'aba atambudde mangu ku myezi 9 awo mwaka aba atambudde naye kati owange ng'atuusa mu myaka 4 tanatambula ekyo era kiba kinkubamuko. olina kyewa alitambula ate kati nga muli mmanyi nti alabika tagenda kutambula ajja kutuula wansi mpaka kati nga neebuuzo bingi ekyo nakyo nga kikutabula omutwe. omukyalo ono alabika nti ali emotional nnyo. ohandolinze etya okulaba nga ojja omukomyawo engulu mpola mpola okubanga akulaga kuva yazaala gift obwongo bwe bwatandika okukyankalana mentally. okoze otya okulujja nga omukomyawo kubanga gwe ate olaga nti wakkiriza nti omwana Katonda gwampadde era n'abazadde ne bakkiriza. mama gift ye nga yeebuuza lwaki nze Katonda nze gwe wadde omwana bw'ati. gwe ozze otya okulaba nga mama gift omukomyawo mu mbeera eno gye tumusanzeemu then n'ekirala gwe kiki ekyasinga okukugumya okulaba nti wadde ozadde bw'atyo naye n'oguma nti ye mwana wogofe? nze kyasinga okungumya abantu abakulu bebangumya kuba sikulidde nnyo mu gurupu mba n'abantu abampa ku magezi n'enguma olidde kuba si ekisose wange ofunye kati netuuka okukiseera n'enguma nga mukama kyoba mpadde kiŋŋende nakyo. okyokugumya omukyala ozze omuteekateeka otya okulaba nga atuuka n'aguma naye nakkiriza nti ono mwana wa omukyala wange namugumya kuva nga tuva mu theatre tumigama guma simmala mu maanyi. singa ng'omuzadde yenna gift weba omutunuulidde Katonda n'amuwa omukisa olowooza gift ayinza kubeera ki? kale nga gwe omulaba n'amagezi ge n'ebikolwa bye worship bwaliko olowooza gift ayinza kubeera ki singa aba asomye n'amaliriza oba obulamu ne butambula ng'obw'abaana abalala bonna nga butambudde bulungi? ki kye wandimwagaliza kale okuba? gift kuba simanyi sobola kulimba ekitone kiva wa Katonda. nange essanyu limpa omwana wange okubeera bw'ati nange musabira kubeera bulungi. njagala nga tomanya gift waliba akuzaalira ba interview eno
gift singa nga tuvudde mu byekitone mu kusoma kuno gift nga gwe mu professional zentono eziriwo kiki kyewandisabye gift abeere Katonda noga nti gift singa abasome njagala afuuke oba omuvuzi w'ennyonyi oba afuuke lawyer kiki kyewandagadde gift afuuke gift kyenjagadde afuuke njagala abeere musawo gift anakuba atya abantu empiso kisoboka okay kale gift wali weze emyaka egiraba essimu tomanya ka interview kana ali kagwako n'akalaba mama gift gwaya gift afuuke abeere kinga akuze ng'ogyeko ebyokuba kuba ebyo by'ekitone byo bisobola okujja asobola kati gift ekitone kye kiyinza kubeera nga ki kuyimba azina n'okuyimba n'amazina by the way no gift asobola n'okubeera babayita ba gymnastic gift oyagala abeere ki mu byokusoma bino gift njagala abeere musawo kuba naye akyogerako bw'omutwala omusawo n'amukuba ekisonga naye akaaba osobola otwala omuntu mu ddwaliro bambi n'oyita mu bulumi omuntu wona akufaako nenga musawo basawo balina okukola ku muntu oyo kwegamba kale newegaliranga omuntu ekyo ky'obulumi ekyo nange kiba kitwaki mba njagala omwana wange nange abeere musawo kale ndowooza tetugenda kuwanvuya nnyo mboozi eno kyenandyagadde okumanya lwaki mwaddukidde mu bannamawulire kiki ekisinze okukuleetera okulaba nti wandeetaaze ensonga za gift zijje mu mawulire omuzadde waaviirayo wabaawo ekisenge ky'abaatuuseeko ensonga yandeese okuddukira mu bannamawulire okuntaasa okufuna omuntu ansomeseza omwana wange ne mukama naye aba amwongeramu kyasinga okwagala otuuse ku kisenge we wasinga okusumbuwa kuba muntu wakulaba oli musajja w'amaanyi mirimu gye mitono kiki ekituuseewo siri kugamba nti oba emirimu giganye nenga sina mulimu permanent nenga neyiya na driving permit kubeera awo munange nakwako n'ogenda n'ogattagatta n'ofunira abantu ekyokulya n'akafiizi singa tuba tufunye omulimu omulungi nga gwe alina driving permit nga gukusasula bulungi osigala okyanoonya gift kati kankuteeke ku minzaani nkuwadde ekigezo omulimu omulungi guzze nayagala okulabirira gift yajje ayagala okulabirira gift omugoba kubanga ofunye obusobozi oba byombi bitwala nedda byonna mbitwala kuba mukama yaba abirese yabeera amanyi ensonga so kakati gwe oyagala specifically bakuyambe ku gift ebisigadde weesobola okunyamba ku gift webanga lwasobola okunyamba ku gift sisobola kumukuba mukono nti stopa tekisoboka omwana ono engeri gye yali bw'atyo ate wabuwala oli amanyi bino ebibuuzo mbikubuuza kuba era abantu bebajja okubuuza oli singa aba amukusabye omutwala naye wuliriza oli amusabye omutwala abeere naye naye ng'okkirizibwa okgenda gy'ali omulaba oba nga amukuwamu holide oba lwayinza okugamba nti nze bwe mutwala mumulabira wange obukwakkulizo bwa mirundi ebiri olowooza oyinza okukkiriza oba jjajja wange ayinza okukkiriza tekirina buzibu ky'okumutwala nga bamutwalira ddala nenga si kumutwala nti bamutwalidde ddala kuba omwana oyo aba alina abantu be bavaamu eiza asobola okujja mu holide nange akagenda be ku bazadde kuba omwana mu mbeera eno gy'aba alimu asobola okwerabira ekyo kituufu ate muto ate sisobola nti kugamba nti ndikusuula ku lwa mwana wange nti oba kikyaa tuba tufuuse bazadde ffenna kituufu tulabyeko abaana batakulidde mu bazadde baabwe nga ne ku graduation abazadde batuula ba mirundi ebiri nga lwo abamukuza n'abazadde be naye nga bonna baki bazadde nze ntunuulira future ya gift nti gift ayinza okufuna obulamu ate mwe butaliimu obulungi ddala
bukwakulizo ki bwe muyinza okusaba omuzadde abamutwala muzadde munnammwe bwe muyinza kati wano njagala tutunuulire ayagala oyamba gift awulirize gye muli kati njagala taata gompe amateeka agago ge wandisabye omuzadde munno akkiriziganye nago abamutwala ne maama naye ampa ebirowoozo bye neyanzanya ekirowoozo ekyo si kibi omuntu waba asobodde okutwala gift okubeera naye oba iza kutwala kumusomesa ne tugenda ku ssomero naga nti ono wabazze akkirizibwa okulaba ki gift ono naye wabazze akkirizibwa okola ki okulaba gift nze mba siina buzibu so gwazirongazo okkirizibwa okufuna access eri omwana we kye nkirizibwa webale nnyo maama ndi side yo gift bamubajjako ma gift wadde okyangamba tunula mu kamera wali eri tugende mu maaso nze nze sirina buzibu ku muntu yenna abavuddeyo nti akwatireko gift mu kusoma naye wabula kyemba njagala kyokka access ku mwana wange like cooperation eyo weeri like oba omwana bw'abeera naye ng'alwadde tasirika wakiri ankubireko ku simu ne bwe mba sirina wakiri ankubireko ku simu agambe amanyiseeko kale bwe tunaaba tumufunye muzira kisa era tujja kuyita mu mitendera emituufu erusaabaawo abazadde babeerawo magifti wadde ogamba capital abandaba bonna abali ku mukutu abatulaba nze mba njagala nsaba busabe ne bampaayo ku kakapita katonotono ne ntandikirako wakiri akanampa ekyokulya kubanga waliwo bwekigaanira oba ku ssomero waliwo ekyetaagisa kati waliwo obuntu bwe basaba nga butono naye era ne bulema ku lw'embeera kati omuntu newanfunirayo kapito ne weba ya mitwalo 4 nentandikiranga okwo nsobola okusuubulamu ng'obugaato kubanga nali mbutonzeeko naye kapito nekola negwa kapito osabe mulungi nnyo emitwalo 4 sya mitwalo 4 kandabaawo gundi ngata abantu bange babiri ezisene bazikuwa banakuwa eziseemu nazigabana tunafuna akakadde ekirungi asabyana nga fenna tuwulira kajja kakadde nga mugabanira wakati kati kaba kaze kakadde ufuna kataano naye nafuna ataano ne muyiyanga abazadde kasita kiba nga kyakutandikirako kituufu kasita otandika by the way tulina omukyala gwe twawako capital edda mu covid awo mama Julie yo alina omwana naye omwana ye tatuula alimu babayita batabano so twamuwa capital wa mitwalo aga nenkutwala kati tuyinza kikkiriza lwa bamutwamu nga beetaaga tandika mugagga alina ennyumba za pangises teyalina naye capital we yamuvaamu yalunda enkoko ne zivaamu bulungi tezaafu nazitunda bulungi n'agulayo embuzi awo 3 kati alina embuzi nga 14 alina obuyumba bwe bwapangisa busingo so kisoboka kale awo nno wengenda okubeera nga mbasiibulira tata gift siibula kuba tulaba batugoberedde nange mbasiibula nti mwebale kumpuliriza namwe abandaba munzirukulire ku lw'omwana ono gwe nina omwana wo mubwati mwagalanga we neeyagala kale mukulu Onyango Simon nkutumiddeko muganda wa tata gift ate nga naye tata gift oyo musajja oyo anemeddeko nangamba muganda wange jangu naffe otutaase nkulaba otaase eggwanga ddamba ne mugamba ssebo ngenda kujja era ssebo ndi wano nkutumiddeko mukulu Onyango Simon webale kubeerayo webale nakumpisa bulungi by the way tata gift mwebale nnyo nsiimye bagambe baffe Buganda bagambe etasiime bulangiwa naffe tusiimye so nze nsiimye nnyo okubanga mundabiridde bulungi mwebale nnyo byonna mbasuubiza nti tugakola buli kisoboka tujja kudda n'amaanyi mangi kale nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema ata subscribinga gwe omanyi mugenda ne mulaba interview ne zibakwatako ne mukaaba ne mwerabiro subscribinga sharinga video teekako ka like oba tulina kyofiiriddwa
sharinga video etuuke kwanaayamba. Mukama bankumire mbeere bulungi mweraba. Kati